ekiseera nga kino nga tugenda kutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo buli omu abeera mu keetalo. Kituufu kati buli w'oyita osanga nnyimba za Ssekukkulu ssaako n'abatunda ebitimbisibwa beetala okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. N'abatambula okwolekera ebyalo okwegatta ku b'eŋŋanda okujaguza olunaku luno nabo buli lukya beeyongera. Kyokka bw'otuukako bannaffe Abadiventi ate kyo kyawukanamuko. Kati bo bannaffe Abadiventi batubuulidde nti enteekateeka ezo tebaba nazo olw'ensonga ekitabo kya Bayibuli bo kye bagoberera tekirina lunaku luno. Ekkanisa Seventh Day Adventist tetukuza Christmas olw'ensonga nti ekigambo ekyo ekya Christmas mu Bayibuli teri lunaku lwe balaga nti Yesu yazaalibwa ku lunaku luno. Era olw'okubanga olunaku olwo teruliimu ffe tulina enzikiriza egamba nti bwe kiba mu Bayibuli mwekiri ekyo nkikkiriza, bwe kitabaamu mu Bayibuli ekyo si kyange sikikkiriza. Ne Yesu kennyini yabeera ku nsi emyaka 33 n'ekitundu, naye mu myaka egyo he never celebrated the Christmas oba amazaalibwa, naye kennyini teyagabeeramuuko. Naye ensonga enkulu ezeetaagisa okukolebwa yazituwa, era n'agamba ekyo mukikolenga olw'okunzijjukiranga, ng'ekimu ku kyo buli lwe tusembera ku mmeeza ya Mukama waffe tumujjukira. Pastor Rogers Kagwa omwogezi wa kkanisa y'Abadiventi annyonnyodde nti okusinziira ku byawandiikibwa Yesu yazaalibwa mu budde bwa bunnyogovu oba winter nga kyali kizibu abantu okubaako kye bajaguza mu butiti obwo. Eri Yesu yazaalibwa wabaayo obunnyogovu obutagambika bwe bayita winter. Kaakati nawe oyinza okuteebereza abasumba babeera batya ku ttale mu winter, ebisolo byonna bibeera munda. Ekitegeeza olunaku olwo Yesu siziro yazaalibwa. Kati tulina ngeri gye tutandika kulukuza. Agamba mu biseera biri waliwo bakatonda abasinzibwanga ng'obuvo bw'olunaku luno bw'abo abatalina kye bakkiririzaamu. Waliwo katonda ke bayita Mithra ke baasinzanga nga 25 Desemba amazaalibwa gaako. Kaakati bano ne batransfaringa ekintu ekyo ne bakiteeka mu Bukristaayo naye nga kirina pagan origins. Bayibuli encyclopedia zonna z'onoosoma ebeere encyclopedia Britannica ebeere ebitabo byonna ebyefaayo biraga nti entandika ya Christmas eri pagan. Kale nno tetulina ngeri nga aba Seventh Day gye tuyingira mu kintu kitali mu Bayibuli. Tukkiriza nti Yesu yazaalibwa fine, naye olunaku lwe yazaalibwa teruli mu Bayibuli. Naye kati omutawaana oguliwo olunaku olwo lwe lutuuka lubanga oluleeta okukyawa, lubanga oluleeta okufa. Banji lwe bagenda osinga ofuna siriimu banji lwe bagenda okusinga okweyambula babeere bwereere, banji lwe bagenda okusinga kwegamba lulingo olutumbula ku byandibadde bitawulirwako. Bo bagamba olunaku olumanyiddwa era olusibwamu ekitiibwa lwe lwa Ssabbiiti. Olunaku lwe tukakasa nti Bayibuli mwe luli lwe lwa Ssabbiiti, olunaku olw'omusanvu Saturday olwo mu Bayibuli mwe luli, era tulukuumira ddala kye baba batuyita ba Seventh Day Adventist. Yes. Ono era annyonnyodde lwaki bo tebakkiririza mu kwewunda. Bayibuli egamba nti okwewunda kwammwe kulemenga mu kulanga nviiri naye kubeera okw'omutima omukkakkamu omulongofu ogw'omunda. Kyova olaba nti ffe tetukozesa mpeta. Olina okutambula nga oli mufumbo. Oba olina empeta oba togigira ki togirina, obufumbo bw'obeera mu mutima. Kubanga n'abasajja ate abasajja balina empeta ddala mwana wange kyewuunyisa be basinga n'okwana. Pastor Kagwa agamba obulungi bw'omuntu buba ku mutima n'alyoka abwolesa mu bikolwa. Obulungi bwaffe nga Bayibuli bwegamba mu Petero bubeera mu mutima. Omutima omuwuliza eri Katonda. Kati tulina kusigala mu butuufu twandisigadde ku nakyo. Mu bantu abakkiririza mu Kristo Abadiventi oyinza okugamba batambulira nnyo ku nnono yaabwe okuva edda n'edda bwe yali, okwawukanako n'enzikiriza ezimu ezigenda zikyukana n'emirembe egiba giriwo ekiseera ekyo. Justin Nakibule, Agafeeyo, Gospel.